Saalongo nga angamba sasula emitwalo 10. Saalongo Julia Mutebi yagambye okukakana ku mwana w'emyaka 7 w'entuusi mu disitulikiti Sibabule n'amusalako obusajja bwe yatwaliddwayo okumutaasa. N'afuluma n'agenda n'aleeta mashini y'amasannyalaze era ekutula ebyuma yagenda okuyisaako ne kasalako olusolo gwonna. Kati omwana bw'akaaba nnyo n'asaaluka nengamba omwana wange abadde ki. Kigayibwa omwana ono yali azanyisaako mu kayitibwa Beringi ne munene kalemeramu olwo ne kazimba okumala ebbanga olw'obulumi obungi naddusibwa mu ddwaliro Villa Maria gye baasanga Mutebi n'amusalako obusajja bwe nga yeyamisa grinder olw'okulemererwa. Mutebi ayitiddwa okubirira mu kkooti entebe Masaka abitabye ku misango gy'omuwabirwa ng'ono olabika kamera zaffe ne yeekweka. Nawe nkaluubiriddwa nti nina amabanja gesinza kubuulira kati kubanga natunda n'ekibanja kyange n'ennyumba yaamo kuba omwana oyo kati nsigale ntya baveeyo bayambe basasule ebifudde damages bajanjabe n'omwana that's all. Akulira abalamuzi abato Masaka Samuel Munobe omusango uliriza mu kyembaze ng'enjuyi zombi siwadde statement ku byonna ebyaliwo n'abasaba badde bakanye n'eddwaliro Villa Maria bigana bakomewo nga 25 omwezi ogw'ekkumi asalawo ekyenkomeredde. Chief Magistrate asazeewo n'agamba Mr. Mutebi batuule n'eddwaliro basobole okunda batudde mu bintu twogere. Nnyina omwana anti Enjuma Yanja ategeeza nti omwana wali bulumi obutagambika oluvannyuma lw'okubula wakufiisisa nga atya okulya n'okunywa n'agamba nti yakagenda mu malwaliro agawerako nga balongosezza omwana ono naye ensimbi zimuweddeko ng'ayagala Mutebi amulirire. Basalawo ne bamuwummula eno wansi kati gy'afukira ne bawummulayo akatuli kati oyo omusulo akatuli ako tekafulumya bulungi musulo kubanga akanyama kazibawo afukira essaawa nga nnamba ali awo asitama busitami n'afuuyisa bimuluma era kugamba tuli ku ddagala awatali ddagala bulumi bubeerawo buli kadde. Ayongeddeko nti yeetaaga obukadde obusombi 400 okumulongoosa mu Australia obutasooka nga 23 omwezi guno nalajja ne yabaza kisa okumudduukirira. Basuggestinze ekola transplant naye Australia ne basalawo tube nga tukola plastic surgery. Kati plastic surgery nga batusaba $4,405 neza apuki $4,407. Awulira nga ali touched ayambe mu ngeri yonna gy'abasobola okuyamba mu mwana ono batu update nza 23 September naye sinnamanya bwe bigenda kutambula kuba bwe ntunula ssente teziriiwo. Omu ku bakungu okuva mu Uganda Human Rights Commission alabiseeko mu kkooti n'avumirira ekikolwa eky'ettemu ekyakolebwa omusawo ono. This case really has caused so much pain. This case touches the heart and I think for the accused to come up and own up for his crimes. Maria Nakyeyune yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.